Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kiboozibuuzi. Bannaye Mr. Sozi weebale kutuweereza, weebale kutukolamu mulimo. Bannange abeera ku channel ya Mr. Sozi n'asigala nga kyekimu nga bw'abadde nga ggwe omanya bumanya nti akuloga ali kasulya waggulu ku muti akulengera. Bannange abatuwa ebibozibozi love stories mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange mukoze kyamaanyi okutulaga nti obulamu buno buli muntu ky'oba oyitamu kyolowooza mbu kinene ku ggwe ate wabaawo akusingako ate n'omanya eddala engeri gy'ojja okkiyitamu n'okyewala. Eyo kanveeyo si kyekyandeese. Bannange nange leero nziza okusheyalingako ekibozibozi kyange nammwe. Kibozibozi kyange nkibaweereza okusinziira ku sisita atuwadde ekibozibozi olunaku lwe yatesitinga ku njaga. Bannaye nange terwali olwo nga nange njagala kukola ki? Kutesitinga manye ebintu ebyo bibeera bitya. Natesitinga ku bintu byali bisatu: kuba, amayirungi n'enjaga. Waliyo gaayi eyo ku kyalo ng'abikozesa. Gaayi yali mukoze mpakasi ku kyalo naye ng'abeera n'amaanyi ng'akola. Teyali na mukwano gwange. Just akakwano twakajjaawo okumusanga ng'ali amayirungi. Twali tugenda ku luzzi nga musanga nga mugamba ye naye bannange gobera olya buna obuntu kale waka tubuyina singa ssente z'obugulamu nangompa ozimpa nenkola ki nembukuletera nangamba sha ngowamwe mwabujja otata wasobola abirime nga mugatubuyina ngagamba kale nkyondeetere. Ewaka twali tulina obumuli buno obwa yero obukomera mu kusooka olaba amayirungi kkala yaago bwe bati we ganfaananira. Nga munnange munogera mama ng'agamba obumuli bwange ye gwa bunoganoga biki obutwalawa nze sinyega. Twali tugenda ku luzzi nga mutwalira nga mukama nga ngamba nedda nnyabo si bwe buno bino byawufu kale bifaanagana mu kkala naye byawufu nti kati gwe lyako owulire nga ngaayako yampa obukola bwali busatu bwe ngaaya nga ngamba gutolaba nti bwanjawufu ne buno nga mugaba nange njagala kubeera ngambi yabiwooma nga mbuuza gw'obiridde bw'owulira biwooma ngamba kale kwata olyepo nemugana nti njagala nange neegaye nkola ettama nkola akaboolo mu kamwanga ggwe. Agamba ye ojja kkakola. Yalina pikke ne futubolo wa fanta nga ngamba ku byonna ogenda kukozesa ki? Nga mugaba gw'olaba kiriwo ekinanyangwera nga ngamba engeri gy'oli nnyo kaama kozesa futubolo wa ki wa fanta. Ng'abumpa busatu nga mbuba mu kamwa nga mpa n'obukola nga ngaya nga mubuuza ng'ayenga mmira oba byengaya byemmira nanga wawaaye kakkana kiwa obudde. Kati nga ndeka ngamba nedda abeera ng'ogaaya ng'oteekayo mpolampola ng'ogaaya mpolampola akabbolo kajja kukola ki kajja kujja. Bannange amayirungi ekituufu kiri nti nagalya nagalya naye sikyabikozesa era tewalina kyekimu kyenkozesa. Munaye nga ngaya amayirungi naye kye nalaba ku mayirungi tegalumya njala. Ate omuvubuka bwe yali ampa ebintu ebyo yaŋŋamba bisiima mubiri. Bannange okwonooneka nga kunajja ebiragala byali tebisiimye omubiri gwange mbajjira nga mbeera ngaaya nga mpa. Kati olwavamu munnange nga nange buli kaseera mbeera njagala mbeere nga ngaaya nga mpa akaveera nga mpa ne pikke ne futubolo wa fanta nga nteeka mu nsawo sisita nga ndaba nga ngamba naye baaba naawe ogera tandika okulya ebintu. Bannaye maama kaakulaba akuze nga muganja kukuba jjawo olugamba kale mpulesa oli wa bintu byo. Nga mbeera neegaya nga omanya ekintu wakiyizeemu amalala buli kaseera nabeeranga neegaya. Nalina sikaati yange yansawo nga mbeera nteekamu ngaya maama nga ngamba maama kaakati gwe watandise kubeera nga mbuzoza obukulu mu buli kaseera obeera weegaya ogwo omuze gwakuzeemu gutya. Nemanya kati wanene emiggo kiraka naalifuna ebyo nembivaako naye nemugamba munaye ebirisiddamu toddamu kumpa. Maama yambuuza lwaki mbeera neegaaya saamuwulira ate bano bajja kundoopa nti nga mukaakati mpa kukuba ngezese nga ngamba kuba oyinza okutamusobola nga mugamba mpa ngezeseeko nga mpa. Bannange kuba yakubanze era ddala nga kuba naakubanze nempulira nga omutwe gwonna guzitowa nempulira nze nanga mpulira nzenna sibitegeera ate nabirya nakateeka wansi w'olulimi nga siridde
naye nakuba otulo bajja okunzukusa ndowooza nga nninga maiti nga siwulira. Mama n'agamba mumuleke, oyo tayagala muzukusa mu tulo otwo. Obeera owulira naye nga toyagala situla mutwe, ng'ageekyusa togayina. Ndo ne luyita olwakkuba ne luggwa, nagamba oyo simuddira. Nzijukira ekinusi kiikino, nzijukira twali mu sizoni ya bijanjaalo, twali tusimba bijanjaalo. Nali munafu, nze saagala kulima, nze gw'olaba wano eno ngera okulima kutuyombya. Gontika butisi ndowooza ne mbanga leero nga nninamu amaanyi ne mba siriyasi n'ennima. Bwe tuba kulimba nze awa abantu oluboozi, nze aleeta kale, nze amanya nti bonna bakooye, nze amanya nti kati olulimbi luweze. Twali mu sizoni ya bijanjaalo. Ebinnya twali twabitema katyo y'omuvubuka ng'ewaka baamuwa omulimu, yapatana kutema binnya. Kati nga tulina okusuulamu ng'eno bwe tubikka. Nga munnange maama ng'agamba nno olwaleero, omanyi bwe tunaba tusiiba mulimu twagambanga kusiiwuukirayo. Agamba leero nolwaleero simu abatagala kusiiwuukira mulimu mugenda kusiiwuukirayo. Tulina okulima, bwe tulima n'abakozi tetulubala, tulina okulima olwaffe ntiye. Ekawungeezi nga mama ngamba kamula embidde yaffe, twalina omubisi gwaffe, embidde nga tugikamula omubisi lita 5 nga tugenda nayo mu nnimiro, tutwala n'emmere. Nga ngamba maama nze bangulire ekikomando, ngagamba kyoyagala nti ye bakikuwe. Kumbe nze nakoze pulogulaamu n'omuvubuka nti alina okumpa ku mujaga nyweko, kuba ye buli waginywa aba n'amaanyi akola. Ate waba tanywedde enjaga toyinza muwa mulimu n'akukolera ne guba kiriya nga bw'ogwagala, naye nga bwaginywa. Nga nange neesunze nina okutesitinga ku njaga. Nga munnange nga tukola abakozi nga bannyoka. Bwe bannyoka nga maama agamba mulye, mumale okulya tuluddeko. Nti ye nga nziruka kamugamba Devi, bamwitanga Devi, nga mugamba Devi nzize. Kangamba naye ogenda kunkyaya maama, omwana gwe maama wagenda kunkyawa, maama otagenda kuddamu kumpa mirimu, ne tata wategera agenda kuntema. Atema nga mugaa naawe mpa nsikeesikemu. Nga mbuuza olidde, nga mugaa nga ngamba munnange enjaga gisuubiremu ebintu bino: okuwa obunafu ne weebaka, okulumya okuwa enjala n'oba ng'olya nnyo, n'okuwa amaanyi. Kati simanyi ku byonna gwe oyagala ki? Ne mugamba mbu njagala kuba n'amaanyi. N'agamba kaali ate kikole, olina ogisika nga mulimu mutima okiwulira mbu ogenda kukola. Nti ye nga ngamba sooka ogenda olya. Nga ngenda nga ndya akakomando kange, nga mmala okukalya nga nywa n'omubisi gwange. Nga maama ngamba ate gwe abali awo amagulu ng'obali gooladde. Nga ngenda eno nangamba ye bannange omukwano gwe ne Devi mwagujje wange, obale toli mukwano gwa Devi. Nga mugamba maama naawe naga sikumanyi ng'omuntu yeemanyiiza abantu, okumanyi ng'omuntu yeepanka. Waleero maama gwe n'omukwano ne Devi sikutegedde, leero ojja kubinnyonnyola mbitegere. Nga naye maama naawe gw'oba olaba nze nsobola njagala Devi. Kati ye yali alowooza mbu ngudde munaafu naani ne Devi. Ng'agamba gwe nno saaba embaliga. Era kituufu nazisaba naziruka ku pulogulaamu. Nga ntuuka nga mugamba munaye Devi mpano, naye maama mulese ayomba, siiwunye enjaga. Nti nedda, olidde? Nti ndidde. Ng'omuninkini bampa nga nsikamu, nga nsooka nga nkolola nga ntyokontoka. Kagamba nedda, kiwa obudde. Nga nnwa nga nsikamu. Bwe namala nga ngamba nnwa kutuzzaawo. Nti wemmala alina otukuntu tweyampa, nangamba neesige ku mimwa, nampa n'akakola n'engaaya. Obutawunya kiri kisu kyanjaga. Nga nkomawo naye nesitasoze nawulira ng'omubiri gwonna gulina ogw'ekintu ekyepiseemu, nempulira nze nga ntuuyana, nempulira nga nzenna vibe nnina ekola. Nga nzija ngamba ga maama sisuulamu, nze abikka. Agamba gobedde omunafu wane eyeegolola, leka tusuulemu ng'obukka tetugenda nakulwawo, tugenda kwanguya. Ekirungi omusana leero tegwase, ekiwungeezi kirungi kukola. Kasita munnammwe gyali ali mu kufumba. Nti Mr. Sozi nga batandika kusuulamu nzigo nga tubikka, nga nzaabikka. Maama yali njukira okugulu kumuluma ebiseera ebyo, yali yafuna ettalo, kati ng'okugulu kukyamuluma alumalumamu, naye nga kwawona naye nga kukyamuluma alumalumu. Kangamba mwana gwe nvuga sipiidi, ngamba musuulemu nzaabikka. Mr. Sozi kuva ssaawa zaali 8
paka ssaawa emu twasimba yiika y'ebijanjaalo. Jjukira ebinnya byali bisime nga tusuulamu nsigo bwe tubikka. Nabagamba nze abikka. Bali abantu 3 nga be basuulamu. Nze omuntu ogwo nga nze abikka. Naye nga sipiidi gye nkozesa, maama ng'agamba ensigo yange ogireka kungulu, kanzire emabega ndabe, ye bannange, muzimu ki ogukulinnya ebyewammwe maama byonna biri ku mutwe. Ng'ambaga maama musuulemu nga saagala muntu anjogeza okuggyako okusimba, okuggyako okubikka obubisi ebijanjaalo. Naye neewuunya ebijanjaalo saabirekanga waggulu ng'ambikka. Maama n'atuuka n'agamba David jangu olabe mukwano gwo afuuse ekizibu, omwana alima alinga tulakita. Maama ng'agamba muleke akole. David ng'amugamba muleke akole, ndaba ky'obadde oyagala. Maama ng'agamba mwe kansubire ekyendowooza si bwe kiri. Ng'amugamba maama nammwe musuulemu. Kuva ssaawa zaali 8:30 mu nnimiro twavaayo ssaawa 2. Ng'ambagamba tutuuse wali tugende. David n'annyuka n'ajja n'atuyamba n'asuulamu paati n'eggwayo. Maama n'atula ng'oggulu kumuluma ne tutandika osuulamu ne tutandika okubikka nze ne David ne batula ne batutunuulira. Yiika y'ebijanjaalo ogimanyi obutali buno buyiikayiika nga omanyi ebyekyalo yiika eba yiika. Ne tugibikka olunaku lulamba nga n'abakozi kwe bali twabikka twasimba yiika z'ebijanjaalo 2. Kuba ku makya twakozesa abakozi nga ffenna kwe tuli family. Ekiwungeezi twali abantu 5. Abasatu baali babikka, baali basuulamu nga nze abikka. Kati David n'ajja n'atuyambako ne tubeera 5. Yiika y'ebijanjaalo ne tugikuba wali. Naye ne guno gwaka maama atuulawo n'agamba oba olunaku olwo emizimu egyo gyali gikulinnye nga givuddewa. Buli we nabeera nga mulindo maama ng'agamba kale singa emizimu egyakulinnya ku luli gikomawo bannange nonnyambako nkwayikiriza obunafu. Bannange natuuka ebiseera nga buli wemba n'omulimu ogw'amaanyi kukola nga ngende wa David ne mugamba naye David wali mpadde kayaga n'ensikaasikaamu. Naye bannange singa omuvubuka oyo teyadda waabwe, kuba yali mpakasi ku kyalo nga si kwako, singa omuvubuka oyo yali wa ku kyalo, ekituufu kya bino ndowooza n'alitandise kuba munywanjaga. Natuuka ekiseera nga buli wemba olunaku we luziba nga sisise mungi ampulira ekizibu, nfuusa addicted ku yo, ne wembaawo mpulira ekiwunyanga yo. Pananga omuvubuka bw'atyo n'ava ku kyalo, yafunisa omuwala olubuto ku kyalo ne badduka ne bagenda. Bwentyo bwe mpona okukozesa ebiragalaga. Naye bannange maama atulawo n'agamba naye olunaku olwo balulidda mu bulamu obwo n'okola bw'otyo nga bwe wakola. Bantendereza naye nga maanyi ganjaga. Natuuka ekiseera nga nze sikyalina kizibu kya kulima nga kasita David aba mu nnimiro nga era maama aba agaba emirimu nga maama David oba omulimu nga mali nja kudduka mu nnimiro mampe ensikeesikemu. Bannange ndowooza enjaga nagikozesa okumala omwezi nga mulamba n'amayirungi. Naye nga wakati wali akimanyi okugjako sisita wange nga tewali akimanyi nga nze emirimu gye nkola kusitula. Nze omunafu yatayagala kwasa nkunzaayasa maama leka njase. Bannange munsonyiwe ekibozibozi kiwanvuye. Naye nga bannange nali ngenda fuuka muyaaye omu awedde emirimu kunywa ku njaga. Naye nze nagini teyampisa mu by'okuggyako okunkozesa emirimu mpozi n'okulya. Mr. Sozi nga ndi mmere ndooza y'abantu nga 3. Maama ng'agamba ekirungi gwagifumba gwagisaaniika ate gwaginunayo mu nnimiro nga nze ndya. Maama ng'agamba okulya olya naye maama era kale newankubadde olya naye era ndaba weeraga naye yendya si y'abantu. Enjaga yandiisa nempa amaanyi. Naye ekintu nakozesa omulundi 10 yali kuba yannema. Naye mayirungi njaga nabikozesa omwezi nga mulamba. Era singa omuvubuka teyava ku kyalo ndowooza naalibadde ndoba nfaanana ntya. Mukama ansaasire. Naye ekyo ekibozibozi kyange. Mukama abakuume mu nsonyiwe kiwanvuye.